One of the questions which we are asked, Honorable Mpuuga nga wali mu lukiiko bamuyise yonyonyereko ku nsoogezo bamubuuza zino sente za ofiisi oba zizo ne leader of opposition aliko kati agendako Joel Senyonyi anazifuna zino sente olyokogamye zino sente wazifuna mu dduufu. Unfortunately as money for a person not an office kyovolaba awozongera okulaga nti tiwazirigo money. Maliriza na kano kamalirize na kano mukama wange kamalirize na kano mwami twala stay ayina ekintu kyawogera manyi last twala akozesa submission entanudde nnyo agambye nti mwami Kyagulanyi akolanye ebya Dingidoole oba Ssekyo ayina mission ey'okutemawo abakulembeze bonna mu ghetto tukita kutemawo temawo abakulembeze bonna ab'omu Buganda abensa. Little did I know nti Buganda ezimba abakulembeze ababbi kubanga unfortunately ate ffe twagala kwebaza Honorable Kyagulanyi nti yabuuka nnyo nti waliwo wana bakulembeze abo bakina Owekitiibwa Mayiga Owekitiibwa Mathias Mpuuga Owekitiibwa Sseggona abaali balowooza nti be basajja lyokka be bakigalo ekisajja mu Buganda muno. Wabanga kituufu yagamba president Mathias Mpuuga asamba yalusiba ate president n'alagira n'ekibiina ne kiragira mumuggyemu obwesige kuba ajeemedde ekibiina alidde ne ssente mukadde bitaano Sewanyana n'ovaayo n'ogaana n'ogamba sijja kuteeka mukono ojje yansiba mu kifo kyalimu. Era ekyo kye yakola yali yeetaasanga omuntu lwa nsonga yamanya nti ebyama bye byalina ne Honorable Mpuuga bijja ku explodinga bimanyike n'alowooza nti okuplayinga neutral place kansigale mu layini bbiri kisobola omutaasa kuba okusalawo obutawa okutateekako mukono kyali kimuleetera okuviibwako kaadi kuba bulaga bujeemu eryekibiina osalewo osanyukise oli atagenda kuwa kaadi. Waliwo ekintu kye mugezaako okugatta ku nneeyisa y'abantu n'okufuna kaadi. Njagala twawula ebintu bino bibiri nti omuntu yenna ali mu kibiina kya NUP ng'okoze by'oteekwa okukola toyina kweraliikirira kaadi wabula gwe bw'oyagala obeere mu kibiina nga gwe oli muli ozannya pingi pongo ojja kweraliikirira kaadi. The higher the monkey climbs, the more you see its buttocks. Kwa principle gyakoma okwerega gyakoma okuweebula asooka kwewa lupimo n'alaga abasiru ennyo n'ababi ennyo kati atandise gwanda abantu mikamwa babyogeri abantu babiganye nti ayina ebintu si kyekyabadde kyekituufu okukola essaawa zino. Ekyo kijja kundowoozesa nze nti ekisooka ayinza okuba talina kyagamba abantu nga bitera okukuga nti abasajja bo tebalina strategy ne wayimira ebigambo byoboogera ogenda binoonya bigattagatte twogera nnyo twogera ku gundi mubi gundi musiru gundi talina amakulu gundi tumugobe gundi tumuboole waliwo ebigambo ebyogerwa ebisinga owulikika mu bantu abo suzizo tebalina bigambo byakwogera ne banajja okwogera bajja kati nga ogira mukyaliwe Mwanga Kivumbi yayogera nti bo balina ebintu ebyo ebiringa ebiri against some people not a strategic not a political strategy nti bwe tunajjayo tugenda kunyonyola bana abantu kyekiddako tugenda kukola kino then still conclusiveness kyenalirowoozeza bwe kibanga si bwe kityo ze ndowooza kibanda ayinza okuba alina hidden message hidden agenda oba hidden mission. President wa NUP yennyini yagaana okwaniriza abantu abo n'aba NUP bonna. Kyagulanyi yennyini n'atuula ku panel ebweru w'eggwanga eya Flavia Namulindwa n'ayogerera abaana abo nga bateerebbwa ebigambo bye biti. Omwogezi w'ekibiina omumyuka w'omwogezi Waiswa Mufumbi n'ayogera ebigambo bye biti ne bituuka n'okuleeta muganda waffe Muhammad Ssegirinya Mungu amuwummuze emirembe okugamba nti wetalinyanga ku mulambo gwange. Mu bintu bye bimu ne batandika okubuuza bano bateerebbwa batya. Be babanga babuuza nga be bateerebbwa nga buli omu ansa agiina tumanyi baani abaateesa nga n'ekiragiro tumanyi gye kyava. Ssegirinya ne Alan tebaali bamukwano. Tebaali bamukwano. Ekyokubiri ensonga bonna ezaabakwasa bonna baali tebazimanyi. Ssegirinya yali tamanyi bijambiya by'e Masaka nga ne Alani tabimanyi. Era bwe twamukyalirako nga baakamusiba yagamba nali bweru
naye ekintu kino kyetaaga okuwa obudde kyova olaba nti obulimba bwanguwa. Mukulu Twaha bwakeera ku makya n'aga nti ffe baatugjamu obuwongo ne babuteekamu obuugi, ekyo kyanguye, naye amazima gaakyo gajja kulawo naye gajja kutuuka. Ekibuuzo kiri nti essaawa eno lwaki ebitambula ebisibya abantu biri Masaka? bebateekeddwa okubeera abakulembeze. Bitoddirire ino nti wajja kuvaayo omwana wa ghetto His Excellency Robert Kyagulanyi bannayuganda bamukkirize. In fact ninamumalirize kamalirize bwekisebo twazudde twagwa mu lukwe olwaba be bayita bakukuno nga baagala okumenyawo n'okusaanyaawo omwagala w'abangi n'abakulembeze ghetto bezimbye okuba nga basobola okukulembera abantu mu Uganda. Njagatudde ku Mathias Mpuuga. Omanyi wavaayo kolumwa Northern Court y'embaali yakakasa Nambooze Betty. Ng'omulimbo w'ebbaluwa ng'ejjembe. Kakati nankubuuze oli waba mulimba ng'ejjembe. Kati Mathias Mpuuga mulimba nga ki? Wabanga yavaayo n'agamba ndi siteesangako. Sibimanyi. N'amala n'ajja ate n'agamba nze yateesa nze kennyini wano abola tebaateesa. Ani mulimba ng'ejjembe. Okusookera ddala nasabye information nga nina kantu kenda. Ate sooka osooke ekibuuzo kye nkuwadde. Nze mmanyi bulungi nti okusinziira ku information eyatuweebwa Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba yakugamba ekintu kyembadde njyankugamba. Kati ebintu byembadde njyankugamba tebineetagisa na kumbuuza bibuuzo. Njagatudde ku Mathias Mpuuga ng'omuntu kuba twagala okudda ku muteekiti. Nze byoyosoose okwogera saabiraba naye bye nabiraba ayimiridde mu lumbe. Okay, uliriza bulungi. Byoyogeddeko saabiraba byesaalaba sina. Tofaide manager uyawandiika onne Mathias Mpuuga n'abalumba. Era ddolimu eddalo sente teyasosola bwe yadda ne yeetonda. Oba kiraba bulungi. So bwe yeetonda ne kivaawo. Naye ye najja ate n'akyogera lwatu nti nze eyagenda kunenteesa ababaka ne bavaayo kuba baali bagonvu nga balwadde. Ye mulimba nga ki? Asagala onteekerewo kintu kyoyagala njogere nkugambye benti ebyadde birimu kyanze saabiraba. Nze ebintu bye nnalaba byo byenze njogera nti bano abasajja batuteekamu kye baagala tutegeere. Kati omuntu asiba abantu e Masaka nkulaga knowledge structure. Omuntu asiba abantu e Masaka omuntu ng'ategeera nga badde afollowing ebintu bya Uganda bino nga tubakuzadde jjojjuuzi. Mpuuga ng'akola General Museveni. Ogambye otya? Omuntu asiba abantu e Masaka mu plani zaabwe zonna ng'obadde ofollowinga Uganda ne politics wa Uganda. Era fiki nkugamba nnyo n'abatugoberera wano nti we tuli batuvuddewo ffe tugenda kusoma ku Museveni engeri gyeyekumidde mu buyinza ng'akozesa bannabyabufuzi abamu akozesa ebibiina byobufuzi abamu. Epic Media. Njagatuleke ku nsonga ya Honorable Kyagulanyi. Waliwo abantu abamu baavudde ne bagamba sikekadde Honorable Kyagulanyi okubanga olwedde yagonzadde omusajja n'abanga ne kati asobola okuvaayo era n'abaako ebigambo byayogera ebiri against ye. Abasajja nga Bakwizera Bajjuma n'obudde bandibadde bavaayo ne boogera. Babadde kyetaagisa Honorable Kyagulanyi okuvaayo n'ayita ne Alan Ssewanyana okukakasa ne Honorable Mathias Mpuuga atayina wadde komera wadde magye gakulembera yeyabasiba. Neyanza mu Sasa tugera kweka kikatandikaano olabula ng'ebula eddakiika linnya zigenzi. njagala kwebaza olwokuba nga olese omulamwa guno naye wakati mu mbeera omulamwa guno mwe gujjidde oba ekibuuzo kyolese nti kyali kyetaagisa kibadde kyetaagisa Oweekitiibwa Pulezidenti w'eggwanga omusiime omulonde w'abantu omwagala w'abangi His Excellency okuddamu yasedde nomuyita President baali bamukobye kumba. ndowoozamu nti ekyo nakyo kyogereka wamba njagala kugamba nti that is intolerance. In politics wadde mba okuyita omuntu kyayagala
nekyongera okulaga bannaffe wali tosobola kukigaana kubanga yabadde agaana is a brigade yamagye unfortunately nti ne mu busiru bwe tasobola nakumanya nti kasavinga Museveni asavinga UPDF kakati mu kusookera ddala njala kutegeeza nti Honorable Kyagulanyi takeerangako olunaku n'olumu nga ebirowoozo bye byakwogera ku Mwami Mpuuga kubanga Mwami Mpuuga fe mu kibiina kyaffe twamulangirira dda nga finito. In fact tewali na mbeera eyinza kumwogerwako kubanga Mwami Mpuuga mulambo tebagukyusiza ddwali baguteeka mu ggwanika mulambo mu byobufuzi. Machiveri yagamba any person to be a politician you must have a political base. Kakati Mwami Mpuuga situgira bana political base ye era ffe mu politics tukimanyi nti mulambo era omulambo tebagukyusiza dwaliro baguteeka muki naye leka nkumalirize amidst events eziriwo baganda baffe bana bali mu kkomera e Masaka. Muganda affe yakasembayo okugenda mu kkomera e Masaka Edi Mutwe agenzeeyo naye nga events bwe baba bamala okubateeka mu tocha chambers zino bakomekera abatutte Masaka ku poliisi olw'emisango gye babagamba egiba gyetekewako egigambibwa nti baagizza olunaku Mwami Mpuuga n'Abedi ne Honorable Kyagulanyi bwe baali e Masaka abagenzi okuziika omugenzi Pascal Ssekasamba. In fact okusinziira ku intelligence egatheringiddwa egamba nti abantu abali emabega oba ba complainants mu misango gye they have been fueled simanyi wa mu Luganda bakyogera batya bakumibwamu omuliro abantu abo tovolaba mu kwogerako mukulembeze konna tolina woyinza kwogera nga totaddemu bantu abo. One, abantu ba complainant abali mu musango ogwo owekitiibwa yabamenya president kuliko ba personal bodyguard aba Mwami Mpuuga kuliko ba personal driver aba Mwami Abedi kuliko na bannamawulire aba affiliatinga n'abantu bali so mu mbeera yonna nti Mpuuga yakwata Ssewanya ne Sseddine n'abasiba kubanga oba walaba akatambi mu kuziika omugenzi Ssegirinya Muhammad it is on record. Mwami Mpuuga yennyini nga yeeyogerera n'agamba nti nalabanga muganda wange mulwadde nnyo n'enteesa n'abakulu ne bamutaaga agenda akole ki. Kakati bw'oba olina obuyinza obuteeka okuteesa n'omuntu ate muganda wo nga mukumuta oba ate omuntu mukumuta nga ate ne mu nsiba ye teyalimu so olumu bits ezo teziconnecting bwetubanga okolesi kali akatambi tuleete ne kano akasaasaanya ennaku zino akalaga nga bamaze omuwasamu n'agamba nti bino ebintu kidandala yegasse n'ebitongole ebikuumaddembe amusibe era ng'agamba lwakiri ekifo kitwale kidandala nzendeka so wabanga ye yavaayo mu katambi n'ayogera nti kidandala yansiba naye lwaki omulala avaayo n'agamba Mpuuga ye yasiba. Kakati okugako obutambi tubuti anti tugende mpolampola era kyova ola mukulembeze wange mu kumwexonerate yayise bwe babeeranga naye mukomera akakase biri kubanga omukulembeze wange yakugambye wulirize omukulembeze wange yakugambye bwe najjanga okubalaba mukomera gwe ne Honorable Ssegirinya mwaŋŋambanga kaati nti gundi obukulembeze bwe wa paalamenti gwe watuwa yatusiba sebo Honorable Ssewanya na nimba era mumanyi anti naye mumanyi ago yayogedde ate wobeera nga wasoma psychology nga gwe munamawulire osobola okutegeera kiyabadde atya okwogera naye nga kyekituufu kubanga kankubuuze incidents zonna zibaawo ebintu bingi nnyo ebibaawo but perhaps ensonga zonna zisobola okutunulirwa mu mbeera egamba nti kale oli bw'abanga teyaliwo kubanga bino ebigambo Muhammad Ssegirinya singa akyali mulamu oba oli awo yandibadde abeeyogerera naye bw'abanga yafa gwe bamusiba naye ate ng'era bonna omukulembeze yabakyalira n'avaayo n'abyogera toyinza biteeka ku mukulembeze wange kyokka nga nze mmanyi nti omuntu alina amaanyi agasobola okuteesa omuntu mu kkomera
kitegeeza n'agamusiba asobola okuba nago. Neyanziza ngenda kukomawo ensonga ekyali na omuzizi ono butwa bwe watunuulidde Honorable Alan Sewanya nga ajja nga ayitiddwa kamaawe yabizeemu ga Alan Sewanyana oba yabizeemu nansonga ndala kubanga ndowooza maze ebbanga nga siraba Honorable Sewanya ngazze ku kitebe naye ndowooza gomundu gasomula ku kitebe ng'ate atudde bulungi seera ebimuntu ajjawo ayanguwa okuvaawo kyannaku era kampite wano okusaasira muganda wange Alan Sewanyana y'omu ku bantu abaasomerako mu masomero agaviddemu abantu ab'ensa Nakivubo Bbulu mwe yasomera oba mwe yatandikira oba mwe yatuulira P7 n'akolako ku rediyo emu nga yeeyita musajja waawe eno leka nzembe ekintu kyange Alan Sewanyana baabeera kansala ekyamuwa amaanyi okugenda okufuka MP Makindi kuyimirira ne Lukwago Elias nga tayagala bamuggyemu bwesige n'atuuka n'okulinnya ku mmeeza naye kyannaku okubanga yeegasse kwabo bwe batandise okukozesa ne babajjamu obwongo bwabwe ne babayiwamu obuugi omuntu ng'obaddeko MP ebisanja bibiri tosobola kwerekereza n'ogamba nti kale oba temumpa kakaadi kamwe mukaleke Alan Sewanyana ne Ssejjirinya be baba basiba omuntu eyasinga okusanyuka yali mukulembeze wa NUP Kyagulanyi Ssentamu twali wano mu programu ne nkugamba omuntu asinga okuba ng'ayagala bajjeyo Ssejjirinya mu parliament ye mukulu wa NUP president ng'ayagala kujja afuke MP awo ajje nga leader of opposition koro Saamugera nakugamba omu ku bakulu ne kati leero kumwogedde yali Kyagulanyi yennyini ng'ayagala ajje nga leader of opposition olw'omululu n'okweyagaliza ekisusi olw'omululu gwayina yali ayagala ajje mu by-election awe Kawempe kuba yali ayagala bajjeyo Ssejjirinya ajje mu by-election nga MP Kawempe yeewe obwa leader of opposition ate kitegeeza ki wano kikyoyogerako mu Kenya kibaddewo emirundi mingi kale mu Uganda owekitiibwa Ssemwogerere ombuuzizaayo nali nkirabyewo mu Uganda owekitiibwa Ssemwogerere sitakisa ndeka nzimbe ekintu kyange mu budde bwange kati leka nzimbe ekintu kyange obudde bwange buleke yes kale tugende omuntu akyasinze okuba nga tayagala Muhammad Ssejjirinya okuva le baasiba nakugamba wano ye Rubongoya omumyuka w'omwogezi wayiswa Mufumbiro ne president wa NUP bebata Muhammad Ssejjirinya ne Sewanyana twakola wano program namba ya 111 ne nkugamba byenda kugamba ne bana Uganda baabira president wa NUP yennyini yagana okwaniriza abantu abo n'aba NUP bonna Kyagulanyi yennyini n'atuula ku panel bweru bw'eggwanga eya Flavia Namulindwa n'ayogerera abaana abo nga bateerebbwa ebigambo bye biti omwogezi w'ekibiina omumyuka w'omwogezi Waiswa Mufumbiro n'ayogera ebigambo bye biti ne bituuka n'okuleeta muganda waffe Muhammad Ssejjirinya Mungu amuwummuze emirembe okugamba nti wetalinyanga ku mulambo gwange mu bintu bye bimu ne batandika okubuuza bano bateerebbwa batya be babanga babuuzanga be bateerebbwa nga buli omu ansa agiyina tumanyi baani abaateesa nga n'ekiragiro tumanyi gye kyava yali ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda nga NUP ng'ekulembedde Kyagulanyi bamukyalidde Bulange n'abagamba mwetowazi ku lw'abantu baffe muteeseganye ne gavumenti Kyagulanyi n'atyoboola Katikkiro wa Buganda ng'amutunuulira era ne bamukolamu bugundi bungi wayitawo ennaku ntono abe NRM ne bagenda ne bakiika emmengo nga bakulembeddewo ekitiibwa Ssaabakunzi wa NRM eyali MP w'abakyala ewa Kiso era n'abagamba ekintu kye kimu
bemutakkanya nabo muteeseganye nabo abantu baffe mubakole ki nakugamba olutabaalo olwo lw'okuteeseganya lwakulemberwamu ow'ekitiibwa Mpuuga bwekiba nga kale kyali kibi siyogera ku byakyewakana nze nakigamba dda nze ne lubeeramu speaker of parliament n'omumyuka we ne lubeeramu minisita w'amateeka ne Segedamuzi ne lubeeramu president Museveni ne lubeeramu muganda wa president ne saba minisita ne bakkiriziganya okutaabasiba naye kyabulabe okubeera nga bodduka oyitawooko Kyagulanyi gyayagadde okutta n'okuziika abantu abo buvunaanyizibwa bamusinga okutegeera n'okutema opposition agisaanyeewo naddala wano mu Buganda aleete ebiwutta biteeke wano oba emiyaayu oba abantu abatalina nsa yalowooza ali muziika Mpuuga nitali muziika Mpuuga ne mwana wattu ali mu kweziika era mpita wano okulabula Kyagulanyi nti baanaamaliriza bino byonna obikola agenda fundikira nga biri kuye baanaamaliriza bino byonna obikola obuvunaanyizibwa bwe baamutikka ogw'okutta abantu ab'ensa wano mu Buganda abakulembeze be tulinamu essuubi abategekeddwa bonna nga bamazeemuwo bigenda kudda ku ye ensi emutunuulire nga ne bajja okunywa kacaayi mutonninyira buli omu ayagala muyiira mazzi kuba bw'otuuka kussa ng'omusango guli Masaka nga bano baabawa beyiro omu kubo n'afa ng'omusango guliko nti Muhammad Ssejjirinya ne Ssewanyana and others nga olwaleero baali badde fayiro bagijjako dda Muhammad Ssejjirinya olw'okuba yafa ng'akyaliko nojja n'ogamba nti omanyi abaasiba bali ku lw'emisago gy'obujambiya kitegeeza oyina okuvunaanibwa otulage bantu ki b'omanyi nga tebana kugenda ku kyowekitiibwa muwaabira poliisi yali badde yamukutte dda ajja atuwa obujulizi kwebyo byayogera baani bamanyi nanti nkugaye poliisi yali badde yamuyise dda ku bujulizi ku fayiro eyo era kino kyabulabe sina ku Kyagulanyi Nawekitiibwa Mpuuga ku ggwanga lyonna ojja kulaba nga fayiro eyo bagasseeko oba oli awo bafuutu soja oba abamu ku babaka ba paalasi nene kino kankigambe Kyagulanyi yadde oyagala nnyo okwogera lowooza nnyo nga tonnayogera okusinga lw'oyogera ennyo nga by'oyogera tobirowoozezza omuntu ne buba wamukyawa nnyo leka kwogera bintu bikulwebuula Kyagulanyi kusamwasama gw'ayina mu kuziika Ssejjirinya yali badde yayogera ekintu kyekimu kyayogedde kusinziira ku lutalo lwaliwo nga tulina egundi mmeka okungubaga oba ennyimbi za mirundi egi Kyagulanyi ku ssaga zonna nga bezibadde zijja zibaawo singa yayogera naye olaba bulijjo tobyogera wategedde ddi taata naye bambi Allan Ssewanyana kaabirako kubanga omusajja oyo takwagalangako era tagenda kukwagala ne kakaadi yasalawo dda agenda kawa Musiri David obonaabonera bwereera ogenda sigala awo mu bbanga ng'abantu abaali badde bakusigala naawe nga bakukyali mikwano gyo egy'obuntu nabo obijjeeko biwulidde bulungi era avunaanyizibwa ku bigambo bye nze nvunaanyizibwa ku biwulira n'engeri gye mbitegeddemu njagala nkubuuza okuvaayo Honorable Kyagulanyi n'agamba nti Allan Ssewanyana jangu okuwa obujulizi jangu ojulire ebigambo byange kumwaŋŋamba nga muli mu kkomera nti omukulu Mathias Mpuuga Nsamba yatusiba wadde teyavuddeyo kuba mulambulukufu kyogera n'ayita eri bwati nekibuzo omuntu okuba nti yeyakusiba n'omutegeera naye ate bwe kijja okubeera nti basabye emikono egimugjamu obwesigu n'otavaayo gwe n'oba omu kwabo abatamugjeemu obwesigu nozazi kimu ne ku nsonga lwaki abantu ab'amakingi baatandika olulaba Allan ng'owa saidi ya Mpuuga nga mugera nti lwaki ogaanye okuteekako omukono Allan yagaana okuteekako so njagala ku nsonga eyo ekisookera ddala dakiika ezo zompadde ngendako ojja kunyongerako 2 nsooke nkwe background ojja kunyongera emu mu mwezi gw'omwenda 2021 ensonga eyo weetandikira
mukulu Seggirinya yali yakava mu misango gy'ebyokulonda teyasoma aba yakabivaamu newajja embeera eyo ate batemye abantu ebijambiya n'ebirala naye zino ze bayita facts bwe tuba tugenze mu muliro lw'amateeka nti biriwa ebituufu ekisookera ddala Seggirinya ne Allan tebaali bamukwano ekyokubiri ensonga bonna ezaabakwasa bonna baali tebazimanyi Seggirinya yali tamanyi bijambiya by'e Masaka nga ne Allan tabimanyi era bwe twamukyalirako nga baakamusiba yagamba nali bweru naye ekintu kino kyetaaga okuwa obudde kyova olaba nti obulimba bwanguwa mukulu Twaha bwakeera ku makya n'aga nti ffe baatugjamu obuwongo ne babuteekamu obuugi ekyo kyanguye naye amazima gaakyo gajja kulawo naye gajja kutuuka ekibuuzo kiri nti essaawa eno lwaki ebitambula ebisibya abantu biri Masaka Uganda ina district 146 lwaki ensonga kati ezeetambulirako amakomera ziri Masaka atulaba waddembe okuddamu ye ansa gyawulira efiitinga ekyokubiri bwe twogera ku kuta kw'abasibe era wano lwaki Pulezidenti Kyagulanyi yagezezaako okuleeta Allan ekibiina kyagezaako byonna ebisoboka bata abantu abo ekirungi nti mukulu Twaha ayinza okuba yansi amanyi n'abaali mu miitingi kyenandyagadde ategeeze abatulaba okuteesa okwo kwonna okwateesebwa kwalimu omukono gw'NUP ng'ekibiina ne kigamba nti Honorable Mpuuga genda oteese bate Seggirinya ne Allan Ssewanyana kubanga nze bwe ngenda mu bbaala n'ennywa omwenge nga nyambadde enkoofiira eno tebaga nti abasiraamu banywa tubeere ffe yabajjaga Isima yakoze eki yanywedde era andabye mba saagala akiteeke ku Hasani anjagala akinteekeko nze ebikolwa byonna ebyakolebwa okujja okuteebwa kw'abasibe kuno byalimu konsenti y'ekibiina ekyokusatu baasibwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yabadde agezaako okuteekawo ebigambo ebijulirwa ffenna twalambula ku Ssewanyana twalambula ku Seggirinya naye yagambye njagala ojulire ebigambo bye wagamba ekyo no kintu kikulu nnyo ogamba nti Shafiki julire ebiki Allan Ssewanyana okujja mu press conference yafunye kasimu kuba bali takyajja ekibiina kiba n'enteekateeka yaakyo era geeti eyo ebanzigule poliisi yetero giggala ng'ebuzaabuziddwa weeteekwa okubeera nejja n'ebeera ekyo nakyo kankiddemu ekya reception kakati omuntu gwe baata ne weekweka ku kibiina kyo okumala omwezi mulamba nojja n'oga nti wabadde ogenze kuwummulako ng'ogenzeeko ewa jjajjaawo n'okujjanjaba ekibuuzo kiri nti be bata ne balabikirawo tebalina bajjajjaabwe ekyokubiri transaction ebiriwo wakati w'omwezi ng'obuze n'ekibiina kyo ani agenda obbiwaako obujulizi kubanga batadde abantu bangi olukuta ne tukulaba nti Shafiku yo bamutadde agenze ne mukyale bagenze waka kituufu kyoyogedde nti asobola okuba nga teyafuna reception naye kino njagala ffenna kituwe ekyokuyiga omuntu yenna bw'otandika okumulabamu embaliga akome mu ddiini ekyokumuwa reception kibaddewo naye ebbanga lye yamala nga tannaba kulabikako eri kibiina naffe bammemba b'ekibiina kyatuleeta okutandika okumutya buli gwe bata aba ayagala abantu be bamulabe ate
ate nno kale oyinza okuŋŋamba ku Seggirinya nti Seggirinya yamala omwezi nga tazze ku kitebe naye ate Seggirinya yaliyo ekyebando we yali abeera era abaamuli ku Lusegere bwe wababuuzanga baakubuliranga waali naye ekyo kireeta ki enta teyali nambulukufu akasimu ke kali sese wanyana press conference kubanga ye press conference yesu somulamu ng'agizemu naye wa reception ennungi n'atula na kumwanjo akasimu tekamulese ekibiina kya NUP gate yakyebeera nzigule eri memba yenna akasimu tekamulese singa kabadde kasimu bangi nnyo ebasobola okukubira obusimu okujulira kwe kwamuyambye n'omuyamba kwamuyambye kubanga ayina bye yali yeesigaliza naye ng'ate yabigamba pulezidenti kituufu bw'obanga wagoberedde n'okuddamu kwe yabadde ayagala kwetooloola kibuuka naye ng'ate yakimugamba kati omuntu bw'amala okugamba nti gundi yansiba isima yansiba ate ne bajja ne bagamba nti jangu obeerewo ng'okyogera nze nalabye ku Edi Mutwe n'aga nti okuva lwe natuuka mu godown okutuuka ennaku ze mmazeyo nali bwereere nekyo ekifaananyi kyemuga nti baakubako ekitundu baakuba kiramba singa nkyogera bwe ntyo nentuuka okubuuzibwa Edi Mutwe muga nti Edi Mutwe kyali kitya n'agamba bibyo kiba kirala ekibuzo kyekiyito kize wabanga kituufu yagamba president Mathias Mpuuga Nsamba yakusiba ate president n'alagira n'ekibiina ne kiragira mumugyeemu obwesige kuba ajeemedde ekibiina alidde ne ssente mukadde 5 Sewanyana n'ovaayo n'ogaana n'ogamba sijja kuteeka mukono ojje yansiba mu kifo kyalimu era ekyo kye yakola yali yeetaasanga omuntu lwa nsonga yamanya nti ebyama bye byalina ne Honorable Mpuuga bijja ku explodinga bimanyike n'alowooza nti okuplayinga neutral place kansigale mu layini 2 kisobola omutaasa kuba okusalawo okutateekako mukono kyali kimuleetera okuviibwako kaadi kuba bulaga bujeemu eri ekibiina osalewo osanyukise oli atagenda kuwa kaadi waliwo ekintu kyemugezaako okugatta ku neeyisa y'abantu n'okufuna kaadi njagala twawula ebintu bino bibiri nti omuntu yenna ali mu kibiina kya NUP ng'okoze by'oteekwa okukola toyina kweraliikirira kaadi wabula gwe bw'oyagala obeere mu kibiina nga gwe oli muli ozannya pingi pongo ojja kweraliikirira kaadi kubanga process weeri eya vetting abantu bonna gye bayitamu kino kyekibiina ekyasobola okutegeka vetting process y'omubaka wa parliament abalonzi ne bamusalawo even before election date kakati lwaki bweraliikirira kaadi oli ogaana obutassaako mukono kuli nga bajjamu mukulu Mpuuga obwesige kaali kakodyo kakutambulira mu layini 2 kubanga oteekwa okusalawo kuba kati ono anaamugaba lwaki tebamugyamu bwesige nti owa ebintu ebyo byannema okutegeera era bwe tubajja okikugamba tekiina ansa naye yateekako omukono yakkiriza nti kiri ekikolwa kye yali akoze kiri against ennono z'ekibiina tekikkirizibwa kati anti ye yayagala atambulire wakati bonna abasigaze abamanyi ennono n'abatamanyi ayagala bonna abasigaze ekyo kikyamu anti eyo yensobi eyamusiba ayina ebyama bye byatayagala byeyongere kufuluma ayina ebyama bye tayagala byeyongere kufuluma mukoomubbi ono batamukkiriza kunoba kubanga ajja kwogera ejjambiya weeri
kasita oyingira mu bikolwa ebirimu amakoona kitegeeza bw'otambula nabo mu bikolwa ebyo tobakkiriza bakuveeko. Kyempunzika nakyo kiri nti bwino with time agenda kujja, obulimba bwa papa naye amazima gagenda kujja. Buli eyeenyigira mu kikolwa eky'okutulugunya bannayuganda akaseerako ak'okwambula kajja, era kajja kutuuka kubanga boobikola nabo bagenda batendewalirwa mpola ne bakuvaako, era ojja kumaliriza abantu bakutegedde nti bino gwe obadde obikola. Agenda wa rasta man information ejajifuna kasoke marufuna rasta ne Sarongo Juma rasta man. Naam. Ebigenda maso obifunanga we mbifuna. Mbirabanga bwe mbiraba oyinza okuba nawe olina bw'obiraba. Mpuga agajjawa agasobola osiba abantu nga be Kampala nsonga z'Emasaka. Ombuuziza ekibuuzo naye nga nkiddemu nga bw'okibuuza nti nze nganze omanyi ntera okuga nti bino byange. Nze nzikiza Mpuga si yasiba abantu abo. Kankuweyo ekizampo. Omusajja ayimidde n'agamba nagendanga ne nkyalira abantu mu kkomera nga baŋŋamba abakulembeze b'e Masaka sort of. N'agamba wamma Ssewanyana si weekiri jangu okijjulire. N'agamba pulezidenti bwe wajja nakugamba ABCD kibaki nga waliwo abakulembeze b'e Masaka. Naye teyagambye nti nakugamba gundi yansiba si bwe kyabadde. N'amaliza ye principal omukulembeze nyini nga akugamba wamaaso nkitegedde abamusiba gumu ngaani. So kati nze nzikiza tusobola kumpanda bigambo mukamwa nga si bye nakugamba. Nze nzikiriza Bobi Wine yabadde ayagala kweyambisa Ssewanyana kupiininga Mpuuga. Ssewanyana psychologically nze ndaba Ssewanyana yabigaanyi. Bo yali badde aga kituufu nakugamba. Kwaliko ne gundi Mpuuga naye ye yamugainize nakugamba. Lwaki ffe ab'e Kampala batufiira ku nsonga z'e Masaka? Wali abakulembeze b'e Masaka era n'amuwa lisiti etaabaddeko muntu atya. Nze nkirowooza nti wamma omusajja ye baamugamba ebigambo ale kati yateekinga next. So kati essaazi n'akyusizza ebigambo abiteeke Ssewanyana mukamwa mbu Ssewanyana abijulire. Ssewanyana n'agaana kugaanyi psychologically eno ntegeera yange ekiraga nti Ssewanyana yabigaanye principal ennyini kwe kugamba nkitegedde abamuki. Ikuli yali bagaanyi kituufu principal wamma n'agamba yage weebale Ssewanyana. Naye there remained a big question mark. Omusajja yabigaanye. Oba kategedde. Honorable Kyagulanyi okuvaayo n'aleeta statement ye mu kaseera kano nga NRM eri mu kamyufu kaayo nalabe ne FDC eri ku nsonga zaabwe nga targeti ya opposition yonna eri ku national unity platform essuubi abasinga bwe balitadde obanti kakati ensonga za Mpuuga zikyajja kyade kyetaagisa kyabali tekyetaagisa naye kana SK statement y'olusungu egamba the higher the monkey climbs the more you see its buttocks. Kwa principal gyakoma okwerega gyakoma okuweebula asooka kwewa lupimo n'alaga abasiru ennyo n'ababi ennyo. Kati atandise Uganda abantu mikamwa babyogeri abantu babigaanye nti ayina ebintu si kyekyabadde kyekituufu okukola essaawa zino. Ekyo kijja kundowoozesa nze nti ekisooka ayinza okuba talina kyagamba abantu nga bitera okukoga nti abasajja bo tebalina strategy. Ne wayimira ebigambo byoboogera ogenda obinoonya bigattagatte twogera nnyo ku twogera ku gundi mubi gundi musiru gundi talina amakulu gundi tumugobe gundi tumuboole waliwo ebigambo ebyogerwa ebisinga owulikika mu bantu abo. Suzizo tebalina bigambo byakwogera ne banajja okwogera bajja kati nga ogira mukyali we Mwanga Kivumbi yayogera nti bo balina ebintu ebyo ebiringa ebiri against some people not a strategic not a political strategy nti bwe tunajjayo tugenda kunyonyola bana abantu kyekiddako tugenda kukola kino then still conclusiveness kyenalirowoozeza bwe kiba nga si bwe kityo ze ndowooza kiba ndayinza okuba alina hidden message hidden agenda oba hidden mission kumenya bannabyabufuzi abalina ensa mu Central Region kumenya bannabyabufuzi abalina ensa mu Central Region kumenya bannabyabufuzi abalina ensa mu Central Region bino byange ate sijja kwogera byoyagala
natogenda provinga nimbuga inesa ngibitano byage very good kati kankigambe ono buli muntu gwe bw'okingamba nti baga gundi yaŋŋambye nti mpuuga yali ebitaano nze kiteeke mu mutwe gwe okuva ne leero nti ansa gyengenda okuwanjaga oyo mujega okategedde olw'ensonga sente ezo tebaziyisa mu palamenti mbuzaamu kumanya mbuuza ggwe fi very good bwe bamala oziisa byali bitaano byokka oba zaali zisukka mu bitaano nga zaagabibwa abantu abasukka mu omu ekyokusatu palamenti bwe mala okukakasa nti yazifuna mu butuufu ne bagenda mu kooti yagamba etya ekyokuna bwe kiba kyansanga kale kyakugaana bitaano gwe liido opposition lwaki ozzayo muluka za Museveni n'ezo ensako z'ofuna nga kyansa ffena tuzire kati buli nze bw'okingamba nti baga baŋŋambye buli akiŋŋamba gwe kyonti ngenda sooka nkugambe oyo mujega kuba sente zafuluma mu mateeka zayisibwa palamenti n'ebisigadde njogera byendaba nze I analyze my issues nga bwe nzirawo so kati ze tosobola kunkakasa nti palamenti oba bato ne bayisa sente esukkamu mu bitaano basipiika ne bafunako simanya buli omu naafuna nga ebaali kakiiko ensonga epiningisa Matasi ku bitaano obuzibu nawe bwava zaali kyali kufuna kasiimu ako nakola okola ki okola ki okola ki nakola ba leader of opposition kwe yewe be nidako abalina bonna abafuna daga sekandi wabangola nyafuna kirungi Anita Mondi bonna bafuna those are not leaders of opposition it's fine nzija webanga kuwude kwe bajjira ku list bone bafuna abakadde bonna bakolaki Matasi Mpuuga okufuna sente ze yazifuna naye ng'abazze ba Nandala Mafaabi ba ono omukyala we Winikiza ba bonna nga tebafunye sente ezo naye ye n'azifuna ate nga tulayinga abasipiika abakadde abasinga bakoze bafune so ye n'afuna sente ezo nga tannaba nakukola kuba yafuna mu kisanja ekyaso anti kyempisa obujega kyekino ye yazibbayo otegedde sente Mpuuga si baatuula eri obukiiko ne basigaba nze kyegga nti oyo omujega aga nti Mpuuga yabba ebitaano bwe kiba kyansa kuzizira for instance nga bwolesa example ebintu ekisanja kino leader of opposition byafuna kyogamba ne by the time the other people of FDC babiranga bye bafunanga bimu bikyuka kyenjagala ano nagambye tukumbe mukyamu nti bw'oba obadde ofunye emotoka tugeza ya 10 ne wayita ekisanja ddako ne bafuna ey'ebibiri kiba kikyuseemu privileges zigenda zirinnyamu so katosobola kubuuza mbu balinga tebazifuna ono n'azifuna bujinga sooka obuuza akakiiko ka palamenti akaziisa ani vire ate yali akakubiriza kyegamba nti bano bayina ensonga zaabwe ab'NUP naani n'Empuuga nze kibweba boogera ku ezo ssente boogere ku zonna ezaggyibwayo ne ziyisibwa banenye n'ababaka nga bwe tukiza nti waliwo akakiiko akaziisa tusooke tunenye n'ababaka abaziisa mu palamenti tukonde eminge bonna abazifuna oba opposition oba si opposition mulyoke mwogere ku Mpuuga naye ggwe bw'okeera n'ogamba Mpuuga simanyi Mpuuga yali ebitaano nze kyegga nti buli onookiŋŋamba nja kiddamu nti oyo abamu ebyo bya bugingo oyo abamujega lwa nsonga Mpuuga takimangayo bitaano tabbangayo bitaano Mpuuga tasabanga bitaano baatwo ne bayisa akakiiko ne bawa all abapera bwe gamba nti privilege z'ogamba ono leader of opposition aliko zaafuna abalala bwe ze baafunanga so the hidden agenda I'm saying nti nze ndowoozaamu nafunye endowooza ngenda kuddayo nsooke neetegereze okuva ngenda kinakiteeka ku short list omwaka guno okuvayo twatandika buli mwaka nsooke nnoonyeyo akakerege NUP keekola sorry buli mwezi nnoonyeyo akakerege keekola okwonoona okubako kyokola nganze mu ndaba yange ndaba kikosa tugeza nokera ku makya n'okuba babaka banno oba okategedde nokera ku makya n'okuba banno ate bookola nabo nokera ku makya banno bo abaliwo nga balina n'amaanyi gabwe noyagala ate obalwanyise oba otegedde nze after reasoning ebintu byange era 226 tunaava mu kalulu ndikugamba nga endowooza olaba omusajja kye yakola banne ate nga naye tali ku mission kujjawo Museveni ayagala kujjawo aja nagamba oli ali mu dingi doole ali mu kulya bicepere ekyo nja kiddamu emirundi mutwalo principle tayagala ko kujjako Museveni ali mu buka buzabuza dingi doole so conclusion kyengambye kibadde kintinze ndowooza ekisooka ine ebintu byayogera the higher the monkey climbs the more you see its back kyakoma okwerega fijitame ogde wamma weewo olupimo enja n'otandika okukwata oli mukamwa enja n'oyagala obiteeke mu oli mukamwa twahakyayogedde nti bijja tuuka bikuddire tetwalabako Besigye nze 2 naliwo aja alagidde Besigye bamukime South Africa ne bamutuuza butuuza wali mu reform agenda nefuuka FDC omanyi okujja eri
2011 nalaba Besigye nga 2016 naye the higher the gyokoma okwereega gyokoma okuleega ebikya so nze nendowooza nti olwokuba tebalina strategy gagamba ebintu bye bakola kuvuma ono okulabisa ono okuwaayiriza oli kulimbiriza bino se nekisembayo nti bayinza okuba balina hidden mission ey'okumenya abakulembeze abayina ensa mu Central Region okusingira ddala kuba tosobola kuŋŋamba tigwebyo ebintu byoteeka ku bantu banno okitegedde amazina nzikiriza kampu mulemu nzije ewajjuma akutte ku ttama ey'embeera kampu mulemu Enefik Media. Abantu bangi bazze nga batano enyaniriza neba nnungi nalabako nga baaniriza abakyala abakwatibwa banoza baali balwanirira abaami baabwe baali basibire abaali mu gomesi n'abantu abalala bazze babatanga enyaniriza nnungi nalaba press conference eyali ekamoja eya honorable Sekirinya ne honorable Sewanyana abakulu bonna bagyesamba era ndoza n'omuntu eyaliwoko n'amaani avaawo yali waisa mufumbe tufune ekirowoozo ffenna tetubadde tulina nti abakulu bano Alan Sewanyana ne Muhammad Sekirinya mu Nuupu bagenda okuva mu kkomera nga mu Nuupu tebakyalina mu kifo Fiiki neyanziza nzikiriza n'abatugoberera neewole ku bigambo by'omusajja gwensinga okwogerako nnyo wano Steve Biko mu kitabo kye ekya Quest for Humanity yagamba nti amaanyi g'oyo anyigiriza gamuli mu bwongo bwabo banyigiriza. Tunudde submission z'abannanga abamu wano ababiri Rasta ne Twaha. That's why intandise ne quotation ya amaanyi g'oyo anyigiriza abantu gamuli mu bwongo bwabo banyigiriza. Fiiki kyannaku nti abantu abamu bakola submissions wano nga bakudaalira mu kunyigirizibwa kw'Abannayuganda. Lwaki njogera bwe ntyo? Fiiki omuntu yenna ffe mu Busiraamu Nabbi yatugamba bwe mufunanga ensonga yonna mugende Qur'an ebalungamye mbadde mufunye kulungamizibwa eri Qur'an mugende mu hadithi. Naye n'atugamba era mukosenga ne ku wisdom hikima ogenda osala okulamula kwonna kwonna. Si bwe kiri muganda wange? Ekintu ebigenda maaso mu ggwanga lya Uganda ebyokusiba baganda afa bali mu makomera ebigenda maaso ne Masaka buli gwe bakutte namutaka ku fayiro z'e Masaka ekyamazima omuntu ng'ofumiitiriza ng'obadde mu Uganda ng'obadde ofuulumya ng'omanyire politics wa Uganda oba omanya n'asiba abantu abo. Omanyi bino ebintu njala tubijjengamu amalala Fiiki. Njagala okubuulira Bannayuganda Fiiki mu kitabo kya International Relations ekya Robert Sorensen mulimu structure 3 ensi kwe bazifugira. Structure esooka gye bayita knowledge structure. Structure ey'okubiri bagiyita military structure. Structure ey'okusatu bagiyita financial structure. Naye ngenda kutunuulira knowledge structure. Knowledge nti Saddam Hussein baakizuula luvannyuma nnyo nti talina muka gwaki. Naye nga knowledge structure eyo NBA, CNN, Al Jazeera, BBC zaalipootinga information eri egi emu nti Saddam Hussein n'omuko gwaki. Wano mu Uganda batukola obukodyo nti gwe oba tomanyi bakuteekamu kye baagala okole ki otegeere. Nkulaga manyi ga knowledge structure. Oyinza okusanga bukedde yogera ekintu kyekimu, New Vision yogera ekintu kyekimu, BBC yogera ekintu kyekimu, UBC radio zonna nga ziripotinga information yeki. Ekyokulabirako wano saazo tuyinza okuba tutudde wano ne bajja bagamba tulina bomu. Fika batukyaddamu kwogera. N'abatufuna nga bagamba abasajja abo balina bomu ddala. Ddala knowledge structure yeebwetu bwekola ki? Mu kyo nti kyengezaako okulaga Fiiki nti bano abasajja batuteekamu kye baagala tutegeere. Kati omuntu asiba abantu e Masaka nkulaga knowledge structure. Omuntu asiba abantu e Masaka omuntu ng'ategeera nga badde afollowing ebintu bya Uganda bino nga tubakuzadde jjojjuuzi. Mpuuga ng'akola General Museveni. Omuntu asiba abantu e Masaka mu pulaani zaabwe zonna ng'obadde ofollowinga Uganda ne politics wa Uganda. Era Fiiki nkugamba nnyo n'abatugoberera wano nti we tuli batuvuddewo ffe
tugenda kusoma ku Museveni engeri gyeyekumidde mu buyinza ng'akozesa bannabyabufuzi abamu akozesa ebibiina byobufuzi abamu nzirayo nkugamba nti omuntu asiba abantu e Masaka Mpuuga ng'akolera General Museveni olowooza to wetudda mu kiyosoosooboogera knowledge structure olowooza naye tozze mu eri category anti nze siri mu capacity ekkiriza bwe ntyo nze fiiki batugamba nti Saddam alina omukka ogw'omugwa kati ge bwofaayo n'oŋŋamba nti Mpuuga yasiba abantu nawe nanti nze nkugambye mbadde nkunyonyola knowledge structure amaanyi gaayo nenjikunyonyola naye n'ogikola ki n'ogitegeera nenkulaga nti nze atali mu capacity okukkiriza knowledge structure bali bo kye baagala ekole abamu abakkiriza nenkugamba nti omuntu mubadde ofollowinga politics wa Uganda okuva ebbanga eriyise ne kati ng'ogenda omukomperanga ng'ogeraageranya abantu abasibe e Masaka Mpuuga ng'akolera General Museveni ate nkubuuza ndi ffe lwaki tukkiriza nti bye mwogera muno byo mu maaso tetulowooze nti bifu ate bifu bitya kati ng'ekyo gamba nti nno kati Mpuuga yasiba abantu fiiki omuganda agamba ayogera n'omugezi ayogera bitundu tayogera bingi Alani Sewanyana yavuddeyo n'ayogera ki teyakkiriza wabula yeetoolodde bwetooloozaawo n'agamba twewuunya lwaki bajeefa ab'e Kampala ng'ate Masaka wali bakayimba solo ate asimpunga ba ne Honorable Kyagulanyi we yamulemeddeeko n'amugamba yogera kyewaŋŋamba n'amugamba naye neyali leader of opposition ebiseera ebyo Honorable Mathias Mpuuga naye nga tekiteddeeko nti yatusiba kakati gwe oba n'obwongo obutegere oba totegedde amasinaba kati yakusomesa yabonaabona ati yabonaabona naye anti fiiki ngakoma submission yange naye nga bagamba yogera n'omugezi takola ki ayogera bitono kyekyalemesa abantu oba reception anti kyekiri kyenkugambe fiiki nti omuntu okumuwali fiiki kati bantu bangi babatadde kuva mu komera Olivia Lutaya bwe bamuta okuva mu komera yadduka ddawa anti yadduka ndi kati yadduka ddawa bw'ogoba embwa ogigoba eddawa bw'ogigoba nga wantu eddawa kakati buli muntu we bamala okumutta nga badde mu mbeera ng'omuntu amusibye adduka alina kuddawa ati ffe kitulowoozese nti abantu bano okuvaayo ne batagira straight ku kitebe kireeta omwana ono byayogedde omuyambi we nti abantu bano bavaayo balina abo bonna bali ku Museveni atuwaaka ate onuleeta na Luswa naawe Luswa takyagibwako adiifu oli musajja musiraamu yes singa muzadde waafa ayakunyiigira ogenda waani okumusaba okusonyiwa taata wakusonyiwa kikyogeza okutegeeza nziramu settlement singa muzaddewo ava mu bulamu bw'ensi eno nga yakukyawa ogenda waani okwetonda kitaawo akusonyiwa fiiki naye lwaki todda mu kibuuzo kyawe anti byombuuza tebikolagana okimanyi nti ogenda wa mukwano gwe nfanfe kasita omwetondera n'akusonyiwa nekitaba basobola okusonyiwa bakusonyiwa gyali kati kikyogeza okutegeeza mu ekyo olowooza Luswa gw'osiinisa ebbali teyeetaaga kuwulirirwa kumuwa amatu Luswa is compromised Luswa si Luswa omuntu ogwesigwa alina sigwegwo Luswa byakola byonna byonna buddi sebbutobuto emabega yakuba endongo n'azina nga bagala azina neyanziza kasooke nfune okkirize mukama ompe ku dakiika eziwerako wakinga kubanga rasita banatwawo ono bali wano ndooza ate boogedde njala okkirize nti Juma oyo mukulembeze balekere naawe okutugerezanga ku pano bali kubameka nti omuntu bw'abeera wano n'abaako ebigambo byataddewo ndowoozamu nti obuvunanyizibwa ng'omukulembeze asitudde kaadi ya national platform kansooke naawe kubanga olina ekintu obwedda ky'obuuza wano nti abantu abo tebafuna reception nnungi nga bwabadde ogamba one tebafuna reception nnungi kubanga ekisooka pate as the party yali ebuusabuusa enfuluma y'abantu abo kukomera ate yali ekyayagala babeereyo tompanda egambo mukama pate yali teyagala babeereyo naye yali yagala bafulume mu mateeka nga bwe galina okukola ki ogateebwa ekyokubiri njagala kutegeeza nti bwana Mathias Mpuuga Nsamba ali ku record sebo nga yeegaana okubeera mu ddiiru yonna eta abantu abo
era twahona tukoze bulungi agambye nti waliwo omuntu yeetaba okubeera mu kkomera naye twahona noza yeetaaga okubeera mu kkomera kubanga ennaku z'omwezi ndoza zaalinga 2 omwezi gwalinga gwe sitajjukira bulungi Daily Monitor yafulumya ekiwandiiko omutwe munene nnyo bwe guti nga guliko deal for MPs era ng'eraga mu muko ogwokubiri nti Oweekitiibwa Mathias Mpuga Nsamba ne twaha atwongeddeko abalala omwali Katikkiro wa Buganda nti baali mu deal esumula abakaawe kimenyewo ekyo sinnayogerako Katikkiro wa Buganda nti yali mu ddiiro sebo bwobanga totegedde kyenjogedde leka kugereza ku byenjogedde mwagala nnyo vuma Katikkiro katwegala muvumira awo si bwe kiri bagala nnyo vuma Katikkiro omutwaha byayogedde nabitegedde bwebeda nsirisi sinamwintajectinga yagambye nti aba NUP bwe bakiika embuga Oweekitiibwa Katikkiro n'ayogera ne Honorable Kyagulanyi nti muteekeddwa okuteeseganya n'abo bwe mutakkaanya nabo era n'agamba nti oluvannyuma lwa NUP okuvaayo NRM yaddayo ne boogera ku nsonga ze zimu n'okutaba abaka ba NUP bwatyo byayogedde kitegeeza mu nteeseganya Oweekitiibwa aba mwali butereevu tugende mpola nze njala be asirike nga nange nasirike kakati simanyi kyonna kyeyakola nekitegeeza n'okuwabula kwabaako ebibala byebakola mu kuvaayo kw'abantu abo naye njala kutegeeza twaho ono simanyi oba tagoberera bugoberezi Daily Monitor bwe mala okufulumya ekiwandiiko ekyo Oweekitiibwa Mpuuga ng'ayita mu bannamateeka abalukwaga ndi Company Advocates yavaayo n'awaaba n'ateekawo kye bayita intention to sue ngenda kugikuterako ne ku Fiki Media ku platform yaffe olwaleero ng'agamba nti Daily Monitor eteekeddwa okuvaayo 1 okwetonda publicly 2 n'okumuyirira obukadde bwa siringi 7 okumulebula nti yabadde mu nteeseganya ezifulumya ababaka b'ennyumba ate najja ku lumbe otegedde kakati bw'ajja ku lumbe ate n'avaayo ne yeeyogera lwatu era simanyi lwaki Daily Monitor ne bannamateeka baayo tibavaayo ne bawaabira Mpuuga n'abaliyira bo kubanga baali bakoze investigative journalism nga balaba nti abaka bano bafulumye ng'omukulembeze w'oludda oluvuganya akinamu omukono ekyo njagala kukivaako njagala kumaliza ne Rasta katono nnyo kamalize ne Rasta naye kyannaku muganda wange oyo agambye nti omuntu bw'ayogera nti ssente za Mpuuga ebitaano zeyatwala zaali mu bukyamu Rasta yamuyita mujega unfortunately njagala kutegeeza muganda wange ono nti ssente za Mpuuga tezaali nkyamu bukyamu mu mateeka wabula ne mu buntu bulamu morale that money was evil kubanga ne mu mateeka kansooke nkugire the commission of the parliament does not work out of the law tekola wabweru wa teeka parliament eyina etteeka act number unfortunately simanyi lwaki abantu abamu tebasoma act number weeri neteekeddwa okulaga bagiyita emolument and beneficiaries act enteekere weriri erirambika butya omuntu abaddeko mu kifo mwasavinga bwalina okufuna emoluments ezimuyamba njagala wunzikana kino ngende kuwona lutwa singa leader of opposition aliko afuna ebitaano nga nyoka Mathias Mpuuga munamwe tebiriiwo era no you're asking a question which is irrelevant hold on because one of the questions hold on kankunyonyole one of the questions which were asked Honorable Mpuuga nga bali mu lukiiko bamuyise yonyonyereko ku nsonga ezo bamubuuza zino sente za ofiisi oba zizo ne leader of opposition aliko kati agendako Joel Senyonyi anazifuna zino sente olyokogambe zino sente wazifuna mu dduufu unfortunately as money for a person not an office kyovola awozongera okulaga nti tiwazirigo money maliriza na kano kamalirize na kano mukama wange kamalirize na kano mwami twala stay alina ekintu kyawogere manyi last twala akoze submission entanudde nnyo agambye nti mwami Kyagulanyi akolanye ebya dingidoole oba sekyo alina mission ey'okutemawo abakulembeze bonna mu ghetto tukita kutemawo temawo abakulembeze bonna ab'omu Buganda abensa little did I know nti Buganda ezimba abakulembeze ababbi kubanga unfortunately ate ffe twagala kwebaza Honorable Kyagulanyi nti yabuuka nnyo nti waliwo wana abakulembeze abo bakina Oweekitiibwa Mayiga Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Oweekitiibwa Sseggona abaali balowooza nti be basajja lyokka be bakigalo kisajja mu Buganda muno be bateekeddwa okubeera abakulembeze little did they know nti wajja kuvaayo omwana wa ghetto His Excellency Robert Kyagulanyi bannayuganda bamukkirize in fact ninamumalirize kamalirize bwentisebo twagwa mu lukwe olwaba be bayita bakukuno nga baagala okumenyawo n'okusaanyaawo omwagala w'abangi n'abakulembeze ghetto bezimbye
okubanga basobola okukulembera abantu mu Uganda. Kati bali basanyawo ghetto nezimbye ghetto sanyawo bali okay ngenda tandikirawo ngenda tandikirawo ayogedde ku wekitiibwa Katikkiro wa Buganda baba nga atugamba nti babbi Kyagulanyi ali ku recordinga ettaka lya Kabaka ye mubbi atayagaliza Buganda n'obwakabaka bwa Buganda. Njagala nkubuuze mbuuza njagala tudde ku Mathias Mpuuga omanyi wavaayo kolumwa Nottingham Court y'embaali yakakasa Nambooze Betty ng'omulimbo w'ebbaluwa ng'ejjembe. Kakati nankubuuze oli waba mulimba ng'ejjembe kati Mathias Mpuuga mulimba nga ki wabanga yavaayo n'agamba nti siteesangako sibimanyi najja ate n'agamba nze yateesa nze kennyini wano abola tebwateesa ani mulimba ng'ejjembe. Okusookera ddala nasabye information nga nina kantu kenda sooka osooke ekibuuzo kyenkuwadde. Nze mmanyi bulungi nti okusinziira ku information eyatuweebwa Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba yakugamba ekintu kyembadde njyankugamba kati ebintu byembadde njyankugamba tebinetagisa na kumbuuza bibuuzo. Njagala tudde ku Mathias Mpuuga ng'omuntu kuba twagala okudda ku muteekiti. Nze byoyosoose okwogera saabiraba naye bye nabiraba ayimiridde mu lumbe owuliriza bulungi byoyogeddeko saabiraba byesaalaba sina bwe yawandiika Hon. Mathias Mpuuga n'abaloopa era ddwe erimu ettalo sente teyasasola bwe yadda ne yeetonda oba kiraba bulungi so bwe yeetonda ne kivaawo naye ye najja ate n'akyogera lwatu nti nze eyagenda munenteesa ababaka bano ne bavaayo kuba baali bagonvu nga balwadde ye mulimba nga ki. Asaagala onteekerewo kintu kyoyagala njogere nkugambye be nti ebyadde birimu kyanze saabiraba nze ebintu bye nnalaba byegeze njogerako bye nsobola okuyimirirako emisana n'ekiro mu lumbe naliyo ne mulaba maaso ku maaso ga Kabenti ng'ayogera bye nnalaba twana naye agenze ku likodi bye nnalaba ebbanga lyonna lyonna nze mbadde nkugamba nti Oweekitiibwa Mpuuga yakola ki yateesa saagala naye era yasooka okugaana nze tebinkwatako nze saabiraba nze bye nnalaba bye njogera. Sitera nnyo okukola nsobi bamaze okinoonyereza kati nkubuulira amazima teremonita we yawandiika omukulu yabyegaana nkuddiramu nze saabiraba era sibimanyi bye mmanyi byebyo benze njogera wano nti Oweekitiibwa Mpuuga yakola ki yateesa bye mmanyi. Njagala twatudde ku nsonga yo so njagala okutegeeza bannayuganda nti obumu ku bubonero bw'omukulembeze buli busatu. Ekisooka okuteekateeka b'okulembera oba okuteekerateekera. Ekyokubiri okulambika. Ekyokusatu okugatta abantu. NUP n'obukulembeze bwa NUP nga bukulembeddwa Kyagulanyi buli mu kuteekawo embeera ey'okuleeta ebijambiya mu ggwanga lyaffe Uganda oba ekitta bantu mu ggwanga. Leka mmaleyo ekkiriziganye n'omusajja ayogera ensonga bbiri nga tezikwatagana. NUP eri mu mbeera ey'okuleeta ekitta bantu mu ggwanga Uganda. Kyagulanyi Ssentamu yatugamba ali mu kulwanyisa General Museveni kumujja. Ennaku ezo namulaye ku TV emu ng'atugamba nti abalabe ba Uganda bali babiri, General Museveni ne General Muhoozi. Kati nsinzira wano okumubuuza nga ntuma baagenti be bonsatu. Mpuuga yafuuka ddi General Museveni abeere n'amakomera, abeere ne kooti, abeere ne drone, abeere ne SFC, abeere n'ebirala. Mpuuga yaani yamutuma okulwanyisa Mpuuga. Naye Mpuuga amaanyi agatiisa agajjawa. Mpuuga yali leader of opposition ebiseera ebyo nga office gyatuddemu emuwa omukisa okuteesa n'abo abalina obuyinza. Kyali kyetaagisa kuteesa gya kibiina. Sinayogerako nti yateeseza NUP, yateeseza ababaka abo abaali abasiba abaana ba Buganda olw'ekiragiro ekyava Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda. Katikkiro baayogera, Kabaka yaba ayogera. Kitegeere leero teyava ku kibiina, yakola omukulembeze kye yalina okukola. Era nali wano ne nkugamba nti twebaza Oweekitiibwa Mpuuga okubeera omuzadde omulungi. N'alwanirira abaana ba Buganda ne bateebwa. Naye olw'okuba bano abakulu baali babakolerako ssente
ne baddira oluwombo lwe Mpuuga n'alukubamu ekitundu oluwombo lwa Lubongoya ne Kyagulanyi ne bannaabwe yensonga lwaki omulaba nga bafuuba bamukube balemeddwa okumukuba n'ebitaano kati baagala bamukube ku gw'ebijambiya bamusaanyewo balinga abakuba mu bantu beebudde omuliro balumba Oweekitiibwa Mpuuga ne famire ye babattire mu mayumba oba bookere mu mayumba nekino nsembayo nakyo nti Kyagulanyi ino boona okukola otya ne boona oyagala otya tolifuuka wa kitiibwa tolifaanana wa kitiibwa tolibeera Mpuuga kubanga gwe bwolowooza nti ogenda tutandika otegeera ye yayitawo dda kuba omuganda agamba nti omukadde eriiso ly'omukulu ewaddugala we wakola ki era teyegomba namufuuka teyegomba ani yali yegombye munne Mpuuga ono teyegomba Kyagulanyi olowooza lwaki ono yavujja olutalo ku Pulezidenti Museveni oli akola naye mukulu twaha mwemubadde mwogera nanti kati gamba kwezera nze nsirise kwezera yayogera kakati lwaki ogamba nze nga kwezera omuleso tunzike ku nsonga ya Honorable Mathias Mpuuga kuba okusinziira ku byonna n'ekyempulira muno n'abantu abalala kiboogedde Juma alina ekintu kyakonyeko nti ebigambo Oluswa bye yayogedde tubitwale nga kasasiro oba olina mukwano gwe wokukusikiri nga yakujjanjaba ne bagamba bannaye kino tunakikola kino omukulu yakyogera atya n'avaayo n'abaako kyayogera ebigambo bye tubitwala batubika obuuziza ekibuuzo kirungi naye ngenda kukuwa referensi bbiri abaalaba ku Yesu abasinga tebamugoberera yafunako 10 bameka abaali ne Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bakola nteekateeka za kwagala kumutta kireeta ki ti gwe okujjanjaba omulwadde tekitegeeza kumusikira kituufu abaali ku lusegere lw'omugenzi balina kye bamanyi naye tekitegeeza nti mukwano gwo kyamanyi era naawe oba okimanyi kubanga bukyanga ensonga zino zibaawo abaali ku lusegere lw'omugenzi balamu baali boogedde ki essaawa eno gwe tubeesinga ne tugamba mukulu Alex yali ku lusegere lw'omugenzi Honorable Bagonza yali ku lusegere lw'omugenzi Kasagga yali ku lusegere lw'omugenzi kubanga lwaki nkugamba ebintu ebyo nti nakozesezza ekigambo nti obudde bw'obulimba bwanguwa obw'amazima ne gulwawo kati nze wenkitwa nti amazima gazze omuntu eyatugamba nti ebintu ebyo sibimanyi era yabiwandiise ngenda muwaabira ye muntu y'omu agamba nti ebintu ebyo mbimanyi era nabirimu amazima ago bamukubye embooko yabadde mu drone ogwogera kitegeeza ki nti ebinajja bikwogerwako ojja kujja abantu bajja bikkiriza kubanga bizze bikyuka obubonero bw'omunnanfuusi akamu ku bo kwe kuba nti byoyogedde leero tosobola biddamu nkya anti nze kyenva nzikiriza ebya Honorable Kyagulanyi ebyabali basooka byegaana babikkiriza luvannyuma ebya Luswa bye yayogedde kituufu yali ku lusegere lw'omugenzi Luswa ffenna mukwano gwaffe tumumanyi yakwata essimu kano emabega wonna kubanga obulamu bwa Sseggirinya teyali laddu nti yamukuba bukubi n'agenda nedda bwali guladio nga bina process gye buyitamu siwakanya bigambo bye naye saagala ate kubyesigamako kubiwa muzinzi kubanga bijjidde mu kaseera nga twakamala okumanya amazima olige yali yagaana fiki ogambye sibbangako bwe kituse mulamallanyi n'ogaa nti ennyumba eyo nze nagimenya sijja kusiiba nga soogedde mazima kituufu oba ogwogedde era okkirizibwa okusonyiyibwa naye nze alabye okusonyiwaako kikyentwala
nze mpunzika nga ngamba nti bingi bikyajja buli aneetaba mu mbeera ey'okunyigiriza bannayuganda amazima gajja kuvaayo ne bw'onooba obikola kiro ne bw'onooba obikolera bweru wa ggwanga tujja kutuuka ekiseera oli abyeyogerere. ompunzikire ensonga gye watandise neyanza kati ekisooka nze newuunya mwana ttwe omanyi kituleeta wano olimu kwogera ndowooza esi bwe kyoba ndaba yaabye kati ekibuzo kyensobola okusooka obuuza naawe wakyoga ogina engeri gy'okibuza lwakuba era njagala nkibuze ne kanso okukwiza tugeze ne bo bajjawo akwega who has credibility on information bo be balina credibility ku information asobola osooka n'akiddamu kati asooke mbuuza kwega mu ggudulo kyembubabuuza lwaki nkibuuza bwe ntyo nze neewuunya okugamba nti nedda kino nze nkira kiriwe kira mmanyi bwekiti kye bwe kyali okusinziira ku mbadde enfolowinga kwega nooba ng'ate mwana neewuunya nnyo okubanga oyabira nange nkwewuunya because gwe tolina credibility ku information gye nnina ate tugeze tuba n'endaba y'ebi information and its credibility buli omwalina waasinzira okukakasa information ye gyafunye secondly akireese bulungi kimanyi it was out of the lebitano bya mpuga out of the kyenze that's my view na bulijjo kyenjogera musooke mugende mukwate bali abali out of the law kuwa mpuga ebitaano ate munnakwata mpuga obutegedde kiti kintu bali gwe togamba mpuga kale gwe wazitwala kyeŋŋambye nti bano abalala abafuna privileges ezitenkana na bali abakadde abali obonga temubagambako naye oli muyina ensonga yammwe naye so gwe oba mpuga yatwala ebitwala noba tebitwala nga gwakireese kinga kali akakiiko how much have you ever pinned kakiiko ako era which course have you taken be bali badde ebisinga lwaki nti bano balina nsonga yaabwe ku mpuuga ninkize ti bo tebasobola kukakasa muntu nga gwe bbaga nawe aneddaze Bobi Wine mumanyi kuva eno yali mutabani wa Kayihura yali kyali mutabani wa Sale abemu waliwo yabateeseza abeeruuka waliwo yabateeseza geto obulute butwawula olukaaga baalumuwa geto naziggala baamusasula tugambire ku Jennifer ne bamusasula tugambire kize yali abba bubbi government ya dictator oba tukwatagana that's credible information kati yes oba yagimanyi batagimanyize ekyo nkimanyi so kati wajja n'atuuka mu politics nentula ebintu byakola nga batuuka n'ekigaali batuuka n'okuvuma Ssaabasajja tebaagala mmanyi simanyi Katikkiro simanyi ababeera mu Buganda kyenayogedde nga ono alina mission yakwonoona abantu mu Buganda yeewa olupimo ayogera byayagala kati nze kankubuulire mwana ttu njagala okigenderere twahawo n'omusajja naawe oli musajja Muganda njagala ombi Abaganda musinga kwekwata ki omusango gwe musinga okwekwata ettaayi Abaganda gwankwe kinoonye ekyokubiri nze ntera okukugamba gweokimanya ebyobufuzi abantu bajjamu n'empale ne bakunama bwe nedda yeegaane nti abadde nga tali ku projekiti za gavumenti kuva dda paka n'okutuuka kati so kati aleme kulowoozesa balala nti ye yayogera ekituufu principle n'ekigaali kye oba okitegedde kikyengezaako kugamba nti bw'abanga alina mission affe tulaba ebyaffe okusinziira ku ndaba yaffe nze musomyeko alina gy'avudde alina mission kusuula bantu wano mu Buganda ebigambo bya Luswa njagala sembe n'ekyo tubitwale nti kati nze mbitwala kiri kyembuuziza kyeŋŋamba nti bo bajjawa credibility ku information approve tugeze bo ne bakulaga nti ebya Luswa bya busiru oba tukwatagana bo basooke bannyonnyole bava ku kyokugamba nti ye Luswa mubi bo be batuufu wamukyamu kati kankomekereze ne ku Luswa kennyini Seginya lunakikuza Seginya yafa yeewandaani nalaba kidandala bakulembeze bakibiina kyabalala byali yeewanda mbuuza gwe munnamawulire omugenzi bw'afa nga abatudde bagamba omugenzi agenza okufa nga ayatula twahaye musika banne tugenda nakyani nkugambye tubaddewo kyekyo bwe bayita obunnanfuusi mu busiraamu si bwe kiri ate tubaddewo taata nga azikira ffe taata owaffe Abdul Miriminya Katonda amusase teyalina ddaami ffenna abaana 8 waliwo n'abazzukulu 4 ffenna twa ne maama nga waali taata naga mukulu wammwe yansikiranga bwe mba neyagaliza ngende ku jjujjumbu njagala obuyinza obusika nidde bwebuba bunnanfuusi kyenkubuuza ye Seginya yafa yeevuma baani era kiyambiwe byasongako byo biruwa lwaki ggoloza mbu ye kiyambi mubi
so conclusively tukunze tukkirize nti bannange omuntu bwayogera ekintu gwe tolowooza nti ojja kinalifayinga olw'entegeera naye abayina entegeera n'endaba yeeyebe kigwalina credibility wekako information secondly nze nzikiriza principal level watuuse kati ayina hidden mission ey'okwonona abantu mu Buganda abakulembeze tebaliko nno na byabufuzi n'abennono ne baba katikkiro ne baba mutaka yabba buli kiramu oyo wano nakizudde nze ŋŋanze eyo ndaba yange ya bintu neyanze Juma njagala mpunzike naawe ebigambo bya Lusso bigobi mu kubigoba okoze statement n'ogamba nti tebiina makulu naye njagala kano kokka obwonzika nako yagambye nti Honorable Sekiri yajja Magere n'akyalira principal wadde nga bonna yabayita omuntu kwekumi naye oli yali mukosefu n'alwawo okujja ne beekubya ebifaananyi ebya Sekitwabiraba naye nze n'abalala nwere tukimanyangako nti Allan Ssewanyana naye yagenda ye Magere omukulu agamba beekubya n'ebifaananyi principal n'atabita ekyo tukirage nti principal yali yalabirawo nti Ssewanyana si mulungi Sekinyayi mulungi Fiiki ngenda kumaliriza lwakuba gwe yagamba maliriza n'ebyo byombuuzizza ngenda kikoonako ebya president okufulumya ebifaananyi kiva ku ye interest ye ng'omuntu naye njagala kuwunzika n'ebigambo byange Fiiki amaanyi g'obutamanya nkibagamba nnyo era nkyogerako nnyo wano tegasinga amaanyi ga sitaani. The power of ignorance is far stronger than the power of the devil. Bwe ntunya muganda wange Twaha ng'akola submission akanula eriiso ku Kyagulanyi ate era Twaha ne mugamba nnyo nti lekeraawo fitina nefutwa eri Kyagulanyi Sentamu because Kyagulanyi Sentamu ye president bannayuganda gwe benamu interest y'essuubi lya Uganda kati yasiba abasiba bali gundi kuba yalina ye president ye maliriza n'ebigambo byange Twaha njagala ndeke malirize president wawa Twaha nyamalirize anti atese bibye lwaki ayogera Twaha amajuma genda ma Twaha njagala Twaha anti Twaha gombuza oli president wawa naawe Fiiki maliriza n'abatugoberera ebigambo byange Fiiki era nzirayo ku kintu kyange kye natandise nakyo ekya Steve Biko bantu nti obwongo bw'omuntu anyigiriza abantu oba manya amaanyi g'omuntu oyo anyigiriza abantu gamuli mu bwongo bwabo banyigiriza ebigambo ebyo nno obifumitiza ndira mu kisenge kyo statement eyo mba ntegeezeza kinene bannange bana bali ku pano era mbebaza okujja ku pano njagala mugende mukote statement eyo mugyetegereze nnyo amaanyi ganyigiriza gamuli kuffe ku bwongo bwabo banyigiriza bagamba yogera n'omugezi ayogera bitono kulwakatana n'ensi yange badde njagala kuyakitingako lasitabuuza ekibuuzo lwaki tulowooza nti ffe information gye tuleeta eri credible okusookera ddala bannange si bwe nkibuuzizza mbuuzizza nze abalala sinayange oba ya Twaha lwaki bba abeNUP balowooza nti abalala information gye baba nayo nkyamu kibadde kibuuzo bwekyo okusookera ddala information omanyi ebeera bweti kyebayita credibility ya information oba authenticity evaako ne bwino ate ng'ejja kubeera standing bagamba olwaleero bwokera ku makya mwami Mpuga ng'ali ku CBS Medicine kamukyaziza n'amubuuza ekibuuzo ebitaano wabitwala zinedda sibitwala nga mbirinda installment yange esooka ku Monday omwogezi wa Parliament Chris Obole n'agamba